Twakomyewa. Tebyali bya ddala. Yes, tomanya nti Stan yeyerusa bwe yerusa. Alani. Yali mukazi Stan yava waggulu nga black. N'atuuka ne yeyerusa. Video eri ekigitukomezza wali. Tutandike. I was going emotional. Okay. Obadde ku Kenzo. Nga tunkanyize watuufu. Ogenda ku emotional. Gwe gwakakowe kagendera wonna. Oba nako kalinga ka narcissist. Nemune ekyo ekigambo buli omu yakifunya akikozesa bubwe. Anti na complaints eri twali kuna nchalant. Mbwa muso narcissist. Kozi nachalant inashula bwo. Walone kadimyo. Zimbaka dimyo. Nachalant kyeki. Banange. Buli omu akoze school fees ze. Tugende ku topic eri kwa agenda. Ala ni kulozi. Bakakozesa numa nze twakatule wano 2 hours. Mbasanze mwavuze 2 hours. Gomaisho shoyo walero yote tegerekeka ne editor tamayi kibyagera temana. Tegereka mukwana bagira abajjaji nyumiro jjajiraba. Gwe abantu gwe abafula nnyo serious. Pozi we tugenda wano banaye twagala okozesa omukutu guno gwa Dr. Kwef okubabikira mukyala wa Deputy Spokesperson w'ekibiina kya National Unity Platform Alex Mufumbiro afudde ekiro ekikeseza olwaleero. Oba ku makya ebeera morning 3 am ebeera morning mukyala we Edith Katende Mufumbiro. Bbanga lyonna tuze tumwogerako wano nga tugamba mulwadde wa cancer and mwene embeera eriwo gye tumanyi nti Alex Mufumbiro ali mu komera. So mukyala we bw'atyo bw'afudde. Bw'oba wali okyaliddeko Waiswa obulumi bwasinga okuba nabwo kwe kuba nti baamusiba okubeera ku parade kyokka ate nga yali mu ddwaliro ng'alabirira mukyala we ku parade teyaliiko era emisango egimulemezaayo jjajja luvannyuma gino gye bazze bongerako jjajja luvannyuma mukyala we aludde ne kookolo ebbanga yamutwalako n'ebweru nerabyewo omanyi bannaye environment nga bw'ogimanyi wabeerawo political excitement ku buli ludda bamutwalako mu America ebweru nadda omwami we ndozi omulimu gwasinze okukola mu bbanga eryasembayo yadde nga twali tumulaba nti abeera mu politics naye yabeerera ye ne mukyala we yamubeererawo nnyo mu kaseera ak'obulwadde era mu ddwaliro n'abeerayo nnyo to the extent nti ne ku parade teyaliiko. Bintu bingi byesobola okutunuulira ku kufa kuno nti stress y'okuba nti omwami we taliiwo nakyo kigattako. Omanyi obulwadde osobola okuba nabwo nga babeera n'esiriimu naki naye waliwo ebirala ebijja ne bibwanguya. Kati kankubulireyo ekintu kimu medically obulwadde tebutta bantu. Okweraliikirira the stress that comes with it, the fear kyekita abantu kyekiganda abantu abamu okubukebera. Aganze simanyi ate omuntu nawangaala n'obulwadde bwe but the moment you get to know buno obulwadde bwe bukuluma era abasawo bo basomesa ekintu ekyo kyonna ekikweraliikiriza kireke era bo bakimanyi omuntu kasita ajijjako ekimweraliikiriza nti bagambe na HIV. Of course si kyangu but yenjiri gye basinga okugira yenjiri gye basinga preachinga muddoyo teba mbu mumunanka kakati omusujja gumulumye nnyo sirimu amulumye nnyo bakimanye ebyo babijjanjaba because bamanyi obulwadde buluma psychologically. So anything kyobalanga abantu asobola okubeera mulwadde n'afiirwa ne batamugamba n'atambula ebbanga oli ne bamanya nti nabadde ne pressure oba maama wammwe taata amwe naafa oba omwana we naafa ne bamubikira n'afiirawo. So kati stress ezizze ne okusibwa kwa bbaawe bali mu political season omwami taliiwo buli ekitegeeza ne mukalu yali mulwadde before nga nebba tebannamusiba kati mukalulu konna kati stress ezizze n'ebintu ebyo omwami era there is a time Alex di wayogera ku mukyala we oyo publicly najja n'agamba mukyala we mulwadde era abadde nga amujjanjaba. He came out and spoke about it I think on TV era okuva olwo omanyi abantu bayinza okuba nga badde bakulaba kwefu bulijjo naye waliwo ekintu ekisobola okujja n'okyogera buli omu n'abeera kakiti n'agamba musajja ono because kyava buli omu n'amanya nti nno abadde ajjanjaba mukyala we ebbanga lyonna.
natuuli omukazi w'ebbanga lyamaze n'obulwadde era nze we baasiba wayiswa nali ku TV okwo ne ŋŋamba it's very very unfortunate omusajja ono ye muntu nga wonogamba Alan nti olwadde maama wo n'akubeerako yabeera ku mukazi we era nalumwa nnyo nga bamusibye nze by'okumusiba byenne nga mbivuddeko oba bamuwayiriza nti ali ku parade nga taliiko naye nze nawuliririra mukyala we obulumi ne ŋŋamba omukazi ono agenda beera atya era we bagenda ennaku ezisooka ezo ku appearinga mu kooti ya appearingako omwana omu yakola statement ku TikTok kyavala bannange fe amanya okwesa emitimbagano mukama tuwa omukisa omukazi oyo I remember baali omukyala wa Ssennyonyi oba ne Babi n'omukyala oyo omwana n'akola statement ku ndabikayo yo omukazi nenzijukira oli omusajja yali mugundi mu movie ya Wakanda Boswick we yalabikanga talabikanga bulungi nga onogamba muno mutalabika bulungi ne batakinga looks ze waite banga tono nnyo omusajja n'afa omwana yajja n'agamba iba ne mukyala wa Mufumbiro nga talabika bulungi abantu bamugamba withdraw that statement and shut up you have no idea mulekerawo n'okwogera because muba temanyi bantu bintu bye bayitamu mukyala gweyogerako bwotyo omulwadde n'okubeera nti appearinzeeko mu kamera gyalwanirire bbaawe bannange twagula data twafuna amasimu twamala twogera ebintu ebiri very insensitive kati bw'ovaawo n'olowooza ku baana taata ali mu kkomera maama afudde temmanyiddiro banaamuta temmanyiddiro banaata taata and challenge eri ku misango egyo egya gavumenti egyo akusibye yakuyinako obuyinza teriyo olooyo awoza bulungi agenda kujja ogugwaguwoze sibye bino mbu bayungudde balooyo abawanvu n'abampi tobalaba aba Dr. Kiza Besigye kaluwa wuli yaveeri eyakusiba Alan gwe ate nga yalina powers na bibeera byabalooya we bali aba basobola okuwoza ne bavaayo bimu ebimu ngo bisobola kuba common sense njogeddeko ne Rovans y'omu kubali ku lukiiko lwa NUP nangamba nti bali mu kuolaba bwe basobola okuyita mu process Waiswa ajazike ku mukyala we tebamanyi naye bagezaako ave ajazike ku mukyala we kuba sometimes they don't be mu movies oli najja n'aziika aliko abaserikale naddayo so kye baliko man period nzibu nnyo nzijukira Waiswa gwe twalaba mukomera ssaawa zino simanyi ndabyeko statements ya Secretary General ng'agamba bagenze bamubikire ne mulongo we imagine oli eyo naye bagenze okumusanga nga alinze bulinzi agenda okujjaga confirming because abasiba abamu badde bamugambye nga babiwulidde ku radio ate ne wano omuntu mu zino period zajje bakugamba bakubulira status y'omuntu bw'abaali naye kwefu nze nga fresh ya Kufirwa until when omuntu nga akutuse nze muganda wange yaziba akamwa nenkwata ebipapula ne bandagirira n'engenda dokita n'angamba infection yalinye ku bwongo kijja kuba kizibu okola ki okuboostinga immunity kati yassa nnyo nga onogamba nti bwe tuba twetaaga 10 kati ziri mu 3 nanyinyonyola ekyo amazima ga Katonda ng'olabira ddala omuntu yafudde yankubira nno dokita oyo n'angamba mwannyo kandeetedde empapula wano naye omusajja yampa obudde oyo ku shedi gy'alina eri bize yantuza mu office n'angamba tuula wano n'abiyitamu byonna mwannyoko nanga nja kugendayo nga bw'ŋŋambye naye mwannyoko byandaze sirabayo kiddako so ne tuvaayo awo n'amala ennaku ze zaalinga 2-3 nga tayogera naye nga mumulaba awo mumuwa n'alya naye ng'okyali hopeful ne bamuteeka ku life support ng'oba okyali hopeful naye bagamba ki paka bagamba nti omuntu afudde that's when womanya nti afudde n'ebiri byonna nga akyatunula bw'ati ne bwaziba amaaso Friday Saturday before my sister died yali azibiridde amaaso nga tukyusa mukyuse buli body part tukwata nkwate ne mumubika ne mukola ki naye nga tukyawulira pulses muba mukyali hopeful so ne bandi nga bagamba nti ali mweno state paka bamukubikira bambi simanyi oba kintu kisobola okuvaako ati mbuulira wabeera wate yogerutnese kubeera kuno basinga saali mu kkomera
bintu bingi oberoga kali nali badde oba bali ebweru tebakoze kimala. Yes, of course. Kubanga nga bwomanyi amaka. Yeah? Kati waliwo ne moments decisions ezikolebwa. Like kati olaba nga abalwadde ba kansa abasinga babajjakoko kale bwe kaba kanyama. Bayina bingi nnyo waliwo tests ezikolebwa mulimu ekintu buli kimu. Kati you nga next of kin. Your next of kin is your husband, your wife, your mother. In this mu bulwadde bwono omukyala kiba kiraga next of kin yali baawe from the time we bamujjanja. Manya mu bulamu. No gambo baba asazewo bubi. Oba oyagala oba toyagala waliyo zino moments ez'abafumbo z'otulawo nga munnagamba oba ekyo kireke. Oba ekyo kireke. Oba kino. Kati waliwo ezo moments ezikoma noga oba singa nakireka. Oba singa nakola bwe. Oba singa you get. Ne wayiswa. Nze tubasabire. Yanyumizako ku story ya mukyala we. It is so heartbreaking. Kwefu nasomye message nga ndikumpewa ate nga ndikusete ate nga ndikonzeka ng'ojumpeereza. Ate nazambye njogera nga tebikwatagana. Anti titi nkomeza omukomi. Obeerawo noyogera. Because me the last time I hosted Waiswa. Yangamba mwala goli mwala mulungi naye ine ebintu byayogera gwe bijja kulemya obufumbo. Bijja kulemya obufumbo hafirekera ebintu byeweyogeza kwanza ebintu ki. Ojjukira eri gundi yange gye nakola ngamba sinera mwana gwe sizaala. Nangamba ekintu ekyo kyannuma nnyo toddamu kyogera. Ne mugamba of course zinina ensonga zange. Nangamba ye ne muba nazo. Nangamba nze hafi omukyala yanderedde abaana. Nangamba omukazi yanderedde abaana. Nze mpulira nga she's my world, she's my everything, nze nali ntabuse ngibye bakazi sikyabitegeera. Nangamba ojja kusuba omusajja omulungi nga okozesa busungu. Kale nange singa mukyala wange yali yakyogera ekyo sandi mutidde. Nangamba obeerawo ne mukwatagana ne munno n'abaana n'obalera n'amanya byotayagala naye tukyogera publicly. Nga ayogera ku mukyala we with love nanga ne mama kakazi kange obulwadde bukalumye. Naye nkajjanja era mujjanja era ajja kuba bulungi. Kati we tulaga tulabawo. Very sad man. Very, very sad. Nsasira abaana bambi. Tebalina gwa kaabira. You know, in a moment eno yo soloka banga mulaba ku daddy yawo. Of course, yamugumira ku. Daddy temulaba. Bambi abakulu ba government abali eyo mumusasire kaziike ku mukazi. Omukazi oyo yagenda n'asabira bbawe bail. Nangamba yanzijanjaba. Mumute. Mutajjanzijanjabe. Ate nno abalwadde ba kansa abamu abalumidde ebbanga bakimanyi. Okimanyi muno mu ddwaliro batuuka ne baba moment bwe kiba kisoboka. Mubeereeko naye. Zibanga moments ezisembayo. They've not given him a chance. Over. Tubasiibule. Kibinnyo. Ebisigadde tujja update zijja kujja ku mikutu z'ekibiina. Tulina kyagamba kyokka nno obwongo bwange wiiki ewejja obadde bugenda kukyalira abantu abo. Naye yatugendeyo before Christmas. Naye ngenda kugamba before Christmas. Naye oba niyaŋŋamba nti oba amakomera galina season gye gaggala waawo. Obwongo bwange obadde bwakugendayo. Tugendeyo bambi. Naye gwe naawe oli wakugoba misinde. No, we make a program earlier. Abantu abali busy. Shagedde. Kozenzo ngamba wala inga nam flight. Naye ngamba onga ali tujja genda. You get it? Afisibula. Omayi waliwo akantu akanuma like the word flight is it like chiwulikanga ekiri funny chiwulikanga ekimanyidde like kyabulijjo. Tukuwa chance otusibulire ku bantu ba. Okay. Abalaye banga abalaye baffe abalungi abali ku mukutu guno ogwa Dr. Kwef banaye mbebaza mwe bali nyuma babiri ddala. Thank you so much for coming. Mwe bali nyuma babiri ddala. Ayino kyomanyede ebbanja erimpoleddwa mu kantu kano. Anti agenda kunkubira esimu okukyala ku cruise exclusive. No naye. So ladies and gentlemen, gozachi yale yaweteddewo yalede balo wesibawola ebbanga lyemba noonyereza. Kamba ole buwozi lwampako atusulidde ssente kwata. Wetusobezza, please forgive us. Ebikunyumidde bitwale. Abaana ab'obuwala njagala mwekuume ng'omwana ono temweyerusa bambi.
it's harmful eri skin yo n'obulamu bwo. N'abasajja namwe temweyerusa. Omusajja yeyerusa naye alabika bubi. Wala ko omusajja yeyerusa. Ngali wa black omusajja n'osanga omusajja omukulu nga yeyerusa. Nga myuka ekisambi. Goma omusajja yobera n'ebinnamukulu abo bofaanana. Omusajja nga myuka ekisambi. Omusajja alina nnamakulu, omusajja alina gundi, atinga kyamula shashi. Abantu bategeeze video ene basogifuna mu. Nero kyakola dduyo. We badde empanvu, abadde mulwadde okugulu. Namenyeko okugulu. Tonaddamu. Kuba mbadde sikyamulaawo. Yali akola dduyiro. Emengo. Wama. Video ene ebadde empanvu nnyo ebitundu bimeka? Bisatu. Tuyinza ogifunamu ebitundu bisatu. Kino ekyawayiswa. Waliwo ekiriwo then n'ekyamukuba epavers. So bagambe kale bwe mutyo mujjo gisanga bw'omala olaba part 1 ogenda ku part 2 ogende ku part 2 aba officially mu ddoboozi lyange video ene erina kuba yo mpanvu bafutyaka mwamusasula banange video egenda kubeera mpanvu omulabi waffe omulungi ogenda gifuna mu butundu busatu tulina part ey'okubabikira tulina part eya entertainment tujawuddemu emitundu bibiri yakatinze across. So bwe mutyo, don't miss out on all parts. We are going to be following up. Mwino biraba. Amayino namwe. Tuinamu omugenyi wuno. Party erimu omugenyi. CEO Cruise Exclusive. Abadde obulungi nnyo to bless the channel. Amen. Yes. It's a new year, we needed such blessings. Bane mbere bulungi. Tugenda mukabaka birthday run. This Sunday. Yes. Sunday no. Waguza kabibu. Wow, that's good. Jikali nafunanga bwabwerere. Kati mwansenza kati. Alan, kakati bwokera kumacha uliriza. Bwokera kumacha ngo okubenga tongolagawa. Ngena mufisi yange. Mutusatisa abakazi. Era by the way mtabani wange yangambye daddy I want to be like you. Naero muyambuza what are you go but where is your office? What do you do there? Kogwe. Sure. I do nothing. Nemugamba yenza ama YouTuber. YouTuber. Who is a YouTuber? Bye. Mugamba tukola kantu. And don't ask me a lot of questions. Mwekaza kati abazadde. Katokera kumacha ne bagololera. Ne bakuba n'engato. Nkufana nde. N'onywa ne chai. Nene kuba n'ekiwo. N'okuba ne saawa. Ng'ogenda wa. Ate munaye bino tusaba byambalanga gye nnali. Bwe mtu. Namatandika kwekozesa ne mmanya. Bannange.